yalina omukyalo era yabinfominga mikwano gye nti waliwo obutali butuufu Messi atabusetabuseemu katuulire ku ddoboozi lye. Messi teyalina stress. Messi was the happiest person I've ever met. I can say with my full chest that emyaka ebiri gye namala ne Messi, like, yali muntu wanjawulo nnyo, yali muntu musanyufu to the extent that tewamanyanga ddi lwanyinza oba lwali omusanyufu. He was always joking. Olumu twayombanga ne mugamba simanya ddi lwoba serious, simanya ddi lwoba osaaga. Naye nga bw'omanya nti buli muntu ayogera kyayagala, more especially with, you know, this era that we are living in, for views and likes, ne batamanya nti ebimu bye baba boogera birina bye bakosa. Famire z'ono omusajja zikosebwa olw'ebintu ebyayogerwa bitali bituufu, naye ba YouTubers abali wano, ba bloggers, ba journalists, bw'oba oyagala okufulumya any kind of information, please reach out to the right people. Bakuwa information gy'oba weetaaga than spreading, you know, false information ate neekomekerera ng'erumya abantu abakwata kw'oyo omuntu. Tekiba kya bwenkanya eri abantu abalumizibwa, eri abantu abakosebwa. Omwami ono abadde alina abaana, ebintu ebimu bye balaba nga bitambula ku mikutu bigenda kusigala ku bwongo bw'abano abaana. So please mbadde mbasaba n'obwetoowaze obungi ennyo, bw'obanga olina information yonna gy'oyagala okufulumya, don't just put information out there gy'otamanyi butuufu bwayo. Omwami Messi kunze abadde Abdukarim Mpire lwansonga yali yasiramuka. So oba owakana oba towakana, that's between him and me and God. So I'm telling you what was there. Lwakuba nze yali naye for the past 2 years. So sigenda kudda mu biwanvu nnyo. Messi teyali mulwadde, saabadde talina stress. Omuntu bw'eba etuuse, I guess ne bw'oba toli lwakuba abadde ng'ajiiminga, abadde ng'alya bulungi nga tamala alya byasanze. Naye olunaku lumu yakomawo ewaka, so olunaku lumu akomawo ewaka ava okukola. Like the previous night twalina abagenyi ewaka, simanyi oba alinga eyali atusiibula. Twalina abagenyi ewaka, najja n'aŋŋamba, yankubira essimu before n'aŋŋamba nti sigenda kulya sapa. Lwakuba bwe yalyanga lunch teyalyanga sapa, bwe yalyanga sapa teyalyanga lunch. Lwakuba yagambanga nti I'm watching my weight. So bw'akomawo ewaka twalinawo abagenyi. Twalinawo omugenyi yali omu, then n'abalala abantu be tuwangaala nabo, okulaga nti Messi yali muntu musanyufu. Eva nga n'ab'omu nnyumba bw'aba taliiwo, ennyumba ebeera nsirifu oba ennyumba ebanga etaliimu bantu. So bw'akomawo ewaka bw'atuuka ku mulyango, nali mu nnyumba nga nfumba. Yali aŋŋambye nfumbira caayi lwakuba sigenda kulya, nja kunywa caayi yekka. Ne mufumbira caayi. So bw'akomawo yatuuka ku mulyango, bw'atuuka ku mulyango n'atoola salaamu. Bwe yamala okutoola salaamu n'atandika
like okwogerera waggulu nti alina akagambo ke yateranga okukozesa bakabulaza mwenna mwemuli biki biki n'awaganira waggulu nnyo. Kati omugenyi kyava mbuuza nali baliwo omugenyi n'ambuuza nti bannaaye tulumbiddwa wabaddewo ki? Ne mugamba oyo gwe bayita Messi Bontwe n'agamba oyo omusajja takulanga. Ne mugamba obwe bulamu bwe tuwangaaliramu wano mu nnyumba eno. Twaliwo ffenna mu nnyumba watcha movie n'omugenyi yaliwo n'abalala ab'omu nnyumba ne tubeerawo awo ne tunyumya kwegamba alinga yali agamba nti enkya nnyinza obutabaawo oba alinga eyali asiibula. Bwe twamala enkeera yali agenda kukeera kukola n'aŋŋamba nti tugende twebake obudde bugenze. Ne tugenda ne twebaka. Ne mubuuza omaze okusaala Isha? N'aŋŋamba nfudde ku airport nga nsadde. Ne tugenda ne twebaka. Watwako ndoza nakibadde eddakiika nga 3. N'asituka n'agenda okukozesa restroom. Kyava akomawo n'aŋŋamba nti akantu k'omu kifuba, nina akantu mu kifuba kannuma. Ne mugamba n'aŋŋamba ndeeterayo ku mazzi g'okunywa. Ne nziruka ne muleetera amazzi g'okunywa. Akantu ako kaalinga kamukwata ne kamuvaako naye nga bw'omanyi eby'abasajja tebafaayo okufuna bujjanjabi, tebafaayo kugenda kukebeza. Bwe kamukwatanga ne kamuvaako ng'agamba nja kukebeza, nja kugenda dokita balabe kyekiriwo. Munansonyiwa nengenda ne muleetera amazzi g'okunywa. Bwemuleetera amazzi g'okunywa n'aganywa. Omuntu nga bw'okwata ecupa y'amazzi bw'oti, ecupa teyaddamu kumuva mu ngalo. Ne muggyamu ecupa y'amazzi mu ngalo. Kati nga bw'okyuka nti owumuze ekintu ebbali omuntu n'omuggyako amaaso for just a split second. Ngenda okudda okukyuka okutunula ku sayidi we yali ng'omuntu alinga asika omukka. So nze saamanya nti yali asika mukka lwakuba sirabangako omuntu afa. So nendooza nze nti oba amazzi gaali gamulakidde. Ne ngenda waliwo brother wange gwe tuwangaala naye. Nenziruka ne muyita ne mugamba jangu olabe waliwo ekitali kituufu ku mmese. Najja nga adduka. Musajja wattu naye yali tamanyi kikittako naye yamulaba n'amusobera n'agamba Aisha ky'oba okola kubira 911. Ne nkubira 911. Lwaki mbagamba bino? Njagala nzigyewo rumors ezigamba nti Messi yafa stress. Njagala nzigyewo rumors ezigamba nti kwegamba mufune information entuufu okuva ku muntu omutuufu eyaliwo ng'omuntu afa. So bwe mpita brother wange najja n'aŋŋamba kubira 911. Ne nkubira 911 ne bambuuza gweyetaaga obuyambi ne mbagamba no. Omwami wange ali bw'ati ne bw'ati like tayinza kussa, afuna obuzibu okussa. Of course balina ebibuuzo bye bakubuuza. Kitandise ddi, abadde akola ki, yeebase, bw'asituka kyeyongera, bw'atuula kyeyongera. Ne ŋŋamba omuntu eyali on the other line ne mugamba can you stop asking so many questions and get here? Mba nkyali naye ku ssimu roughly kyatwala eddakiika 3. Mba nkyali naye ku ssimu ne mpulira akadde k'oluggi nga batuuse. Ne bajja ne bamukolako first aid, ne bamukolako ebyali byetaagisa naye balinga bantu bana.
naye okuva ku facial expressions ze baali bakola kyali kiraga nti ono omuntu alabika akoze eki, ono omuntu alabika afudde, naye tebaakitulaga. Ne batugamba nti kyemunaakola mutugoberere mu ddwaliro. Ne mbagamba lwaki sijja naye mu ambulance lwakuba nze sisobola kuvuga right now. Ne bagamba oba tosobola kuvuga, brother wa kuvuga akuleete. Brother wange n'avuga n'antwala mu ddwaliro ne tumugoberera. Tutuukayo ne batutuuza mu kasenge ne batugamba nti mulindeko tugenda babuulira dokita agenda kufuluma ababuulire ki ekiriwo. Dokita n'alwawo nga mbeera mbuuza brother wange lwaki baluddeyo nga ŋŋamba omanyi ng'omuntu buli omu ateekawo eki nga ŋŋamba engeri gye baluddeyo balabika gye bali bamukolako beera mugumu ate singa babakwanguwayo kibadde kijja kulaga nti balemeddwa. So nange ne mbeera mugumu. After like 30 minutes dokita yavaayo n'ajja, yali dokita, chaplain ne social worker. Ne bajja mu kasenge baali basatu mwe twali tutudde ne baggalawo ne batubuuza do you want something to drink? Ne tubagamba no, mutubuulire ki ekituuse ku muntu waffe, mumustabilizinze, do you need to keep him here? Dokita nadda mu kutubuulira ebintu bingi ne tumugamba, nze mwenyini ne mugamba can you please get straight to the point otubuulire what's wrong with my husband. N'aŋŋamba nti bino bye nkubuulira biyamba. So it took him like a minute okunnyinnyonnyola. Bwe yamala okunnyinnyonnyola n'aŋŋamba nti we lost him. Awo we nakoma okutegeera lwakuba omuntu nali naye eddakiika nga 4 or an hour ago ng'ali bulungi nga talina kimuluma, ng'akantu akamukwata ke kasenga kamukwata, n'amira akaweke n'atereera, oba n'anywa amazzi n'atereera, oba n'ajiiminga n'atereera. Dokita namugamba mu Luganda ne mugamba naawe olimba. Yali dokita muzungu lwakuba like nali nkunze nga simanyi kiddako. N'agamba brother wange, namugamba oyinza okukakanya sister wo. So brother wange n'agamba Aisha katufule tuwulire dokita kyatugamba. Kwe kumugamba nti tuyinza okumulaba. Dokita n'agamba yeah, you have only 2 hours with him. So ngamba brother wange tugende tumulabe. Nze nkuza okutuuka wano nga sirabangako ku mayiti oba muntu mufu. Naye awo namanyira nti engombe egamba nti nannyini mufu yakwata awawunya ntuufu. Simanyi muvumu bwe najja kuyingira mu kasenge omwali mmese nga yeebasaawo ku buliri. Brother wange n'atya okuyingiramu yajja ngobererako emabega ne mugamba bw'oba togenda kungoberera nze kangende. Kati oyagala nze mulekera ani? Ne tugenda mu kasenge mwe yali. Ne tubeeramu naye ne mbeera nga mutunulira nga ndi awo manyi ng'oli awo ng'otudde olinga ekifaananyi otunulira omuntu ng'ogamba naye alabika yeebase, alabika ajja kudda engulu. Ng'olaba akyabuguma n'okubuguma. So awo we nkwatira amasimu ne ntandika okukubira abantu be nakubira okubabikira. So the rest is history. Mumanyi ebyaddako ne tutandika process y'okumuleeta naki. Naye bannaye mbeebaza nnyo n'okusingira ddala njagala neebaze Mwami Wycliffe Luyombya, Mwami Abubakar Mulumba, bano bonna bawangaalira mu Arizona. Bano abantu bakoze kyamaanyi nnyo, bakoze ekisoboka okumakinga sure nti Messi akomyewo ewaka. More especially Mwami Wycliffe Luyombya. Process agibaddemu okuva lwe yatandika nga yagenda mu funeral home ye ne Mwami Mulumba. Nze okukosi badde siyinza kugendayo nga baŋŋamba tugende nga bagamba no siyinza kukistandinga. Nga bagenda bwe wabaawo empapula ezeetaaga okusayiningibwa nga baŋŋamba Aisha kino kyetaaga okusayiningibwa, kino kikwetaagisa.
yeta olwakuba twamusaalirako ko ne mu funeral home mwami Mulumba ye yakitegeka. Then ebize biddako paperwork naki n'ebirala ebyetaagisa mpaka lwatutuuseeko wano. So njagala kwebaza okusingira ddala community ya Arizona abakoze kyonna ekisoboka, abambeereddewo okuva Messi lwe yafa n'okutuusa lwenvuddeyo okujja okuwerekera muganda waffe, mukwano gwaffe. Mbeebaza nnyo, nsaba we mujje Katonda abaddizeewo. N'akasembayo mwami Muvawala, nkwebaza nnyo. This wouldn't have been possible without you guys. Nkimanyi oyina ebikukwata, oyina ebintu by'oli supposed okuba ng'okola, naye you're here okumakinga sure nti mukwano gwaffe tumuwerekera oba tumuwa a decent send off. Webale nnyo, webalire ddala. N'emikwano gyaffe aba Arizona n'abali mu America wonna aba streaminga live, tubeebaza nnyo. Tusaba Katonda abaddizeewo abasasulemu ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo. Oyo Aisha mubiwulidde esigenda kuddamu, naye ku lukiiko lwembaddeko olubadde lwafuna obuvunaanyizibwa okusonda ssente ezikomye